Kole ebibye kwa yakyali mwana muto. Ekiro champion Gudo abeerenge ewaka. Emyaka gye mito nnyo okubeera mu bintu byalimu. Alien skin waba alina omutima omulungi asobola okusigala nga supportinga champion Gudo mpaka nga atuuse ku myaka egigenda mu biduula. Etteeka ly'eggwanga litugamba atannaweza myaka 18 tayingira bbaala. Kyovula bamabaala edda gaasabanga n'ayiddi. Era abaana ba university bangi bafunanga obuzibu n'amabaala lwa myaka. Ebiduula byonna mu Uganda kezibe concerts zina amateeka agazifuga. Kakati n'olwekyo champion Gudo bw'aba minister yavuddeyo ow'eggwanga n'alungamya kye yalungamiza kye kituufu. Minister tannavayo kugamba nti Alien Skin ne champion Gudo tebasigala nga bakwatagana ne okumutwala ekiro mu biconsert. Mwana muto nnyo champion Gudo okubeera mu ebyo. So minister sebo tukwebaza olw'okutuusa obuvunaanyizibwa bwo. Wadde nalabyeyo abatategeera abatooletoole nga bavuma minister. Baminister be balungamye eggwanga era tebakola bintu bitali mu mateeka. Kakati gwe eyawulidde. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Abaddu ba Allah n'abazaana be abasiraamu n'abatali basiraamu mbazigirira omuddu wa Allah Kakensa Professor mu kulombeddwa ku buli nsonga zonna. Ono si mulala ye Sheikh Matovo. Subhanallah. Ono alombeddwa ezitebenkeza obufumbo. Edduwa ezikuwa obwenkanya nga wanyagibwako ebibyo oba nga waferebwa. Edduwa ezigulawo enzigi erimu abaagala ogenda ku byeyo n'obeyuka mu nsi eno. Mwe abali ku byeyo abaagala empapula z'obutuuze edduwa weziri. Edduwa ku ndwadde, edduwa ezikuuma ekintu kyo, edduwa ezikuba abalabe, edduwa ezikuba abalogo, edduwa ezikuba abasezi, edduwa maama nnyabo mmenye kindeke ki na buli dduwa yonna gye baweetaze. Ate nno ku buli nsonga nkimanyi omwetaaga mukubire ku noti 752 321 512. Sheikh Matovo. Salamu alaikum. Naye lwe zitabadde ensonga zibadde nnyingi, Alien Skin teyagenze South Africa. Amazima gali nti buli kyokola mu nsi kibaako empeera. Era Alien Skin ze zino consequences ze yalondawo. Tebakulya ebinusu nti ku luno promote yabadde n'obuzibu. Abannayuganda abali e South Africa Alien Skin be yatidde kwa babadde bamwewerera. Ekisooka tuvumirira ebikolwa ebya violence. Naye ate era mu ngeri yemu abantu buli we banyiiga bino byonna Alien Skin twabimulabula dda. Ne tumugamba nti weetadde mu lutalo lw'otajja kumalako nalwo. Kubanga sofa okuva olutalo luno we lwatandika Alien Skin talina kyafunyeemu. Kakati ab'e South Africa nabo baamuganye nti asigale gy'ali. Era amawulire ge nafunye nti olwatuuse ku airport nga amaze okucekinga in n'abula n'adduka. Alien Skin ebizibu byalimu byonna biva ku malala. Kwasamayasama nnyo na kubulwa abantu bakubuulira kituufu. Bye bizibu byonna byalimu. Nti atuuse ogende South Africa ne bamugamba komeeyo. Naye ng'ate munne emyezi 2 emabega Alien Skin buli wamu baali bamwagala. Kale Alien Skin ke tukusabire weddeko ku mpisa zo, kubanga this will affect your career. Buli kimu kye nagamba kijja kutuukirira. Byonna Alien Skin nabigamba bijja kutuukirira nga bwe najja mbigamba. Kino kirabika kyakatandika. It is a starting point.
endulu n'amalala bye bikulembera ekigo. Leero abantu bakwagala enkya basobola okukukyawa. Omuyimbi alya ku bantu sente ne bakuwa. Era bannayuganda be bagula tiketi. Si banna abalaba abayimbi tebava Kongo. Kakati n'olwekyo abayimbi muddemu ku mpisa. Abantu we bakugambako tobafuula. Batandise ojje kwatamu pulogulaamu eno enaggwa. Awo nga nvuddewo ku byaliyeni sikiini nina gye ndaga njagala kugenda mangu. Bajjo ne Kalifa aganaga lwaki mwevumira ku TikTok? Muli basajja bakulu buli omu awe munne ekitiibwa. Bajjo ne Kalifa aganaga nabalabye muli ku TikTok mwevumira ki baganda bange? Kubanga Bajjo walya ne aganaga bamuwa asome. Aganaga watandika okusoma. Kati nabalabye mweyogerera ebisongovu. Mulekerawo okwewemula. Bajjo ne Kalifa aganaga buli omu asobola okuwa ensonga ze nga tavumye mulala. So video gye mwakoze Bajjo saagyagadde. Bajjo weeyita professor. Abantu bo baagala nnyo ebintu byogera kwa Bajjo yogera ebintu ebituufu. Kyenkwagalako Bajjo you are always on point. Okitegeera Bajjo, so tovuma aganaga ate n'aganaga naawe tovoola Bajjo. Musobola okwogera points zammwe ku TikTok nga temwevumye. So video eyo saagyagadde. Bajjo you are bigger than that. Ozimbye ekintu kyo Bajjo nti kati mba analyst bakuyita. Ate Bajjo ne sente oziina. So TikTok ereme kubakola ki? Kubajjako kituufu kye muli. Muwuliziganye. Mwenna mwaliko mu State House mwembi. Bajjo ne bakwasa ezizo nga bwe wayogedde $850,000 aganaga yasaba kusoma. Ate aganaga mukwano gwange. So nebaza nnyo gavumenti olw'okuzza champion Gudo ku ssomero. Minisita yavaayo n'agamba nti champion Gudo alina okubeera ku ssomero. Era nebaza nnyo minisita. Ekintu ekyo twali twakyogerako dda. Ekyokukozesa abaana child labor. Okutwala abaana mu concerts ekiro. Kikyamu emirundi 10. So emisana champion Gudo akole ebibye kwa yakyali mwana muto. Ekiro champion Gudo abeerenga ewaka. Emyaka gye mito nnyo okubeera mu bintu byalimu. Alien skin waba alina omutima omulungi asobola okusigala nga asupportinga champion Gudo mpaka nga atuuse ku myaka egigenda mu biduula. Etteeka ly'eggwanga litugamba atannaweza myaka 18 tayingira bbaala. Kyovula bamabaala edda gaasabanga n'ayiddi. Era abaana ba university bangi bafunanga obuzibu n'amabaala lwa myaka. Ebiduula byonna mu Uganda kezibe concerts zina amateeka agazifuga. Kakati n'olwekyo champion Gudo bw'aba minisita yavuddeyo ow'eggwanga n'alungamya. Kye yalungamiza kye kituufu. Minisita tannavaayo okugamba nti alien skin ne champion Gudo tebasigala nga bakwatagana. Ne okumutwala ekiro mu bikonsati. Mwana muto nnyo champion Gudo okubeera mu ebyo. So minisita sebo tukwebaza olw'okutuusa obuvunaanyizibwa bwo. Wadde nalabyeyo abatategeera abatooletoole nga bavuma minisita. Baminisita be balungamya eggwanga. Era tebakola bintu bitali mu mateeka. Kakati gwe eyawulidde obubi nga minisita avuddeyo gamba ku champion Gudo genda mu parliament okyusa amateeka. Totuwogganira. Manya abasiru mweyongedde.
obutasoma bwe bubasumbuwa ba minister bagoberera amateeka ga ggwanga nga bwe galambikiddwa Segira. So champion Gudo addeyo champion Gudo tagenda mabala kiro tagenda mu concerts kiro bachita chaludireba eggwanga libeera against chaludireba okozesa abaana batana bakola ki kwetuka mu process y'okufuna sente omwana omutayi n'endagaano zaatayingiramu kyovola bane estate taatawo wafanga oli muto bakuteekako omukuza. You can't run an estate when you are young. Mpaka ng'otuuse emyaka egyo egikkirizibwa how to run an estate. So bintu bya mateeka bye bifuga eggwanga si buli musirusiru kyaba ayagadde. Manyi buli musirusiru n'abatamivu musobola okulowooza bye mulowooza ate nga ddembe lyammwe. Baze mu Uganda ddembe ly'okuba omusiru. It is your right to be stupid. Era abasiru tubadde nabo for years. Kakati ebintu ebimu mu bijjeemu obusiru mu birabe nga webiri. Minister yakoze bulungi. Kisetinga president eri abo bonna abayimbi abagala okusupportinga abaana abatabata bakwetuuka. Procedure ziba zitya. Omwana ono mukomawa Segira agenda ku ssomero. Fresh kid kye kyamuleetera obuzibu. Otherwise fresh kid singa mukyamulaba ne ministry ng'eggwanga lyayingirawo ne ligamba fresh kid asooka agenda asome ataininge degree oba basic education kijja muyamba kwa kakati champion Gudo ayino kitegeera leero alien skin wali entataliwo tegeera kwa checha ddala alien skin agenda kugwa nabagamba tatuuka December. Nabagamba alien skin tajja tuuka December. Umanyinze bwe njogera ebintu bitano binambiraba. Abavuma ne muvuma, abavoola ne muvoola. Ffe Katonda yatuyamba nti time is the best teacher. Ffe bye twogera budde bwokka bwe tukuwa. Kakati alien skin kyalimu, it was just time. It is just time. Kibanga ku nsi woweze emyaka 5. You were candidate of death by age. Munsi buli waweze emyaka 5. You were candidate of death by age. Kubanga emyaka 5 gagatte ka 5 je emyaka 10. There are very few human beings abawangala emyaka 10. Kati munsi buli waweze emyaka 5 oba candidate w'okufa. Segira. So umusajja muveeko naawe nze yamugamba atandike entalo ze tomanyira naawe nze yagamba ali eni awakula entalo zalimu njano mutumanyira manyira bwoba owulira omwagala nnyo genda gye bamwagala wano simwetaaga period gwoba owulira omutembeeta oliddayo yadiwe eno page si ya Fankon manyi mumanyira mmwe mbamanyi mukwata page zaffe ne mwagala ozissa mu bintu byammwe wono si Fankon Forest ku bugagga bwonna bwafunye ne ssente zalina sinaako wadde 10 kati tuleeta busiru bwo wano nabibagaana ebyo byokujja wano muwandike bu comment toyogera ku gundi wano buli omu mwogerako nga bwe nayogera ku Palaso ne Chameleon era bwe njogera ku Alien kakati nze siri musiru kuntwalira mu level zammwe amanyi Junior kakati Alien skin tasobya gendo bigambe nnyoko tobireetawo wano ebyo nabibagaana gwe genda okoleka page ko eno si Fankon Forest tuloza buli omu ali amayirungi tumbaavu nanyi muyina nnyo olugezigezi oluyisa embuzi malagala ate nze lwe nnako owedda nabaganze sirya ku views sirya ku social media sina na business ku social media kakati woba oleeta obwo obubozibozi bwo mbu Junior kakati olaba kakati omusajja muveeko omusajja ye nkyamuliko nja kuba Alien mpaka December eri yawakana
wali abadde awakana ssebo nja kwogera ku alien skin mpaka lwanaagwa namuwadde Desemba wabadde yawakana eyo atambula agende wali agamba sijja kisobola wanika omukono nkulabe kamanyira akabajjudde ani angana okwogera ku alien skin wanika omukono mwe mugende mumanyire buli bubbologa bwammwe bwe mugulira data kiwulidde manyi mulina bubbologa bwe mugulira data eyo nze siri weniyo pi nze junior ndi wa ggwanga sina political party naliko mu nuupu mbaddeko mu NRM political party yange bagiyita Uganda era tunteeka mu obwo bufanko ni forest sibanye ni UP. My political party is Uganda. Nze ndi one man army. Kakati eriya wakana nti sikisobola. Era alien skin we mukubye ne mutuusera walungi weewo. South Africa tayimba yatiddeyo yakamanyiro waba yali yeyita kimenke yakitegedde eri yebiwemmeneku. Ffe tuli balamuzi ba social media era tufa masasi. Twagenda okujja ku social media nga tetulina sympathy. Omukwano twaguleka n'abenganda twabakyawa twabavumadda. Kaka tutandika kujja wano kumbuulira mpisa nga n'essomero lya nnemwa. Even at school they failed to discipline me. Muoza junior obuze mpaku sente lusenyente obo guyita munnyo nti buli makaga guyina. Mukitegete alien skin kyokugwa kyajja kugwa. It's just time. Bwana batakyoseza mu neeyisaaye. Era ebivulu bijja kumusala. Atuuke nga n'ekyokulya anoonya kinoonye. Tulabye ab'amaanyi ba Ronald Mayinja bali bweru bakirininga ttooyi. Si yasoosa oyo. Ba Ronald Mayinja balina amaka agatunanga omuntu emunyonyo. Kakati wamma yasoose. Entalo zonna zaalimu ye yazeereetera. Sijja mulwanirako n'olwo ezanga ani azirwana. Tamale entalo zange ani azirwana. Nobody. Kakati buli omu yeetikka omusaalaba gwe. Bw'omanyira Abannayuganda, be ready for the consequences. Bw'okakkanya Abannayuganda, be ready to stand alone. Oyinza okuba mubbi n'atakusammukira ggwe. Oyinza okuvuma Bannayuganda n'olowooza nti bagenda kuwa mmere. Gula olutalo ku bannayu ojja dduwulira. Ne mu kuziika bakuboole. Abantu babagoba mu ttaka. Abantu bizinensi zaafa. Obusungu obuli mu ggwanga lino obumanyi ggwe. Oba oyasaamiridde bwasaamiriza. People are angry and hungry. Banyiivu ate bayala. Kakati we bakuyamba ne bakuwa ku busente bwabwe obw'ekinaku. Bajje bakuwagire. Bakubeererewo ate gwe n'obafuula abadaawa abasiru. You'll suffer the consequences. Buli decision gy'okola mu bulamu ebaako effect. Teri mu nsi atakola loosi singa Bill Gates takyakola. Okitegedde ekyo? In this world everybody makes a loss. Nira tubireyo n'ogamba nno, me I have nothing to lose. You have, everybody has something to lose.
akugoba tabulwako kyakusuuza ekyo nkimanyi. Akugoba tabulwako kyakusuuza. Alien skin yatambulanga obulungi ku airport n'ayimba nadda kati ne South Africa ati okulinnyayo. Ensi ekuteeka buli weepampalika. Olaba ne President Museveni afuga eggwanga lino ayina akaseera waawuliriza ku bannayuganda. Afuna security reports every day. What are Ugandans saying? Bagamba kya bannayuganda. Bwe tosobola tuga nti osukkuluma waggulu wa bannayuganda. You want to be a reformer. Munsi tosobola kyusa waludyoda. Fenna buli omu ayina akatiba mwaja. Kyovulaba buli omu ku nsi kofini eyawukana. Munsi buli omu ayina akatiba. Abantu be bakakuwa. Nobody is bigger than the people. And when the people speak, when the people hate, when people love, you will feel the effect. Abantu we bakukyawa, abantu we bakwagala, abantu we bakuwaana, owulira. Alien kati awulidde. Bannansi kyeki. Bagamba nti abantu okunoonya, government yekunoonya. Never open one people. Be pro people. Wano abantu beba zika munyimbe government tezika. Tatu olaba abakungu balemererwa okuzika bakungu bannaabwe. Abakungu katika tolu bwama tebamuzika tebyaggwa. Bakungu bameka abagenda. Nyenga nsobola okubuuza abaana bakatolu bwama baliwa. Abiriga. Where is Abiriga? Abana ba Abiriga baliwa. Abantu tebakozesanga ensobi kitegeera. Abantu tebakozesanga ensobi. Kamiri omwana wetu omulaba ku TikTok, mwana wa Chameleon oluzungu lwayogera. Bani abamulaba biwumbe. Olwekisera wotuuka n'otuntu kati ze junior ntuuse ku myaka. Ekigambo ekyo sijja kikola. Nze mpagira gavumenti eri mu buyinza. Era njagala nnyo kwa yina ebirungi byekoze. Naye ekyokuwagira alien skin weba government project sijirimu. If it is a government project, I'm not part. Prophet Isima jajja yichuli aliwa twaduka ekiseera okuziika Isima nga tunoonya abakungu tetubalaba nga bannayuganda be baliwo banne temugula entalo ku nsi ebirala byonna bikole togula entalo ku nsi ensi teggwerereringa munnyo gwa nnyanja omunnyo gw'ennyanja ogumanyi waliwo ennyanja ngo za munnyo amazzi ne bwoganwako ku makya ne bwoganwako olw'eggulu era munnyo kyenjize mu nsi eno. Ate buli woofunanga enduulu ennyingi linnyamu kye nakyo nakitegedde ku alien. Omanyi okugwa ku alien kunjigiriza ebintu bingi. Buli woobeera ng'oli ku peak of your power, think twice ebigowe ebisinga okuba. Awo ng'oli waggulu awo. Isima yatuuka ekiseera mu Uganda wano, omugenzi Isima nga ye bloga asinga mu Uganda nga asinga ne TV. Nga Isima namba 1 yalimu, namba 2 yalimu, namba 3 nga ffe tutandikira mu kya 10. Naye omanyi ekyasinga okutiisa ku nfa ya Isima, Isima teyalwalako. Bano bakatolu bwama tuze tubalaba nti balwala ne bawona.
omuntu alwadde enkya n'awona naye omuntu ataalwala ne bakubira bukubiza essimu nti Isima afudde ffe twakkakkana ensi tulaba ndabe ebbugumu twaggwamu ebbugumu n'amaalo ga social media naye tuvulanga entalo ezisinga obungi kati nzidda wala omusajja ataalwala mpaka nakati n'ekyatta Isima tetukimanyi buli omu ayogera byalowooza oba kino oba kiri oba Isima yakola bw'ati tuyinza okusanga ffenna tuli bafu. What amazes on the late Isima's death, nobody knows what really killed him. Kati Technocrat Junior ndi wano munsi tolwanisanga abantu botamanyi nze Junior kasita omuntu yenna nnumba nsooka nenzirako mu undercover sokedabe naye ani ono entalo zonna ezisinga ku social media abazirwana sibe bannyinizo era alien skin byali mu government byeyagala tubeeremu ekibozi kya alien skin kikoledde government yenu. It is the first time in the history of the Republic of Uganda President Museveni talina amuvuganya bannaye oba Museveni oba walogera wanange nnyendeyo nenebuuza President Museveni gye yalogera eggwanga lino nange nnyendeyo waludde banka yatusalako obuyambi teri abyogerako nze sirabangako President Museveni ng'ali mu kiseera kirungi nga kyalimu tuli mu alien skin ekyo kyennyini gavumenti kyeyagala kati ngogamba alien state agent oyo nze nalaba obubonero ku alien skin ne manya nti alien skin ali mu gavumenti ekyo kyo nkimanyi era abanene bangi mu gavumenti bankubidde ssemu nve ku alien. That ya you know bamuwamba bwe bati omanyi bati ayina masanyalaze alien skin ekyamazima ddala masanyalaze gabadde nago era nga alien skin singa abadde atambulidde awo abadde asobola n'okuleeta ababaka nga Bobi Wine. Music prevails over politics. Okuyimba kusukkuluma ku byobufuzi kyova olabanga bannabyabufuzi bakozesa bayimbi okufuna abantu kyobadde okimanyi omunene mu entertainment omuyimbi ow'amaanyi mu entertainment bannabyabufuzi bamwettanira ko amaanyi g'omuyimbi bantu kakati President Museveni ebigenda maaso mu Uganda takyayina amuvuganya President Museveni. Era bwe nalabye nga Speaker wa Parliament omukyala Anita Amongi ayendoosinze General Muhoozi nemmanya kati MK project ekoledde Parliament lyesiga eryokusatu erikola gavumenti naye mu masiga gonna abiri executive ne judiciary Parliament yesinga amaanyi. Appropriation okutematema sente z'eggwanga Parliament yekikola. Oversight okunoonyereza sente biki byezikoze Parliament yekikola. Budgeting okubudgetingira ebya eggwanga budget yekikola Parliament. Legislation yokubaga amateeka Parliament. Ate Parliament eyinayo ekirala yesobola okuyipiikinga president.
mu masiga asatu parliament ye impeachinga president yejjako omukulembeze ng'efunye majority ababaka gye basaba mu constitution kakati JNMK wabayina ababaka 305 nga namba 3 mu ggwanga speaker amukutte n'amulaga ensi nga ne deputy speaker tayebwa naye waali abampuliriza tusisinkana olulala akitegedde kubira mukama engalo ez'amaanyi zikubire waggulu bali mwaliye ni skin eno MK project speaker aline JNMK namba 3 w'eggwanga n'ababaka 305 Abannayuganda bali kwaliyeni twesabire akitegedde kubira mukama engalo ez'amaanyi ogaye twafa dda ogaye gamba aleluya ekyo kye bayita analyzing alien lwazze genomozi ali ne speaker Abannayuganda mujja genda okuzuukuka nga president tuyina mupya 2026 nga tannatuuka tuyinza okuba ne president omulala era kitegeddeko gamba aleluya nayinza endabira wala obubonero buno si bwa bulijjo 2026 nga tannatuuka kyenalabye speaker nga bali ne General Muhoozi tuyinza okuzu Tamale nsirike n'okusirika banaabimbuuza ku side asiina proof Eddie Mezaya bangambye bakubidde ku kitebe ky'NUP wabadde okimyeyo kisebo Eddie Mezaya wabadde okimyeyo ki ku kitebe ky'NUP wabadde ogenzeeyo ngaani yekkolayo ki Eddie Mezaya mwejjeemu ebyo ebintu by'ekisiru ebyokunoonyanga amawulire NUP wabavuma dda nti baali ya ssente ate otutteyo empale ani abadde akuyiseeyo olina appointment lwaki tebwamukute nemukuba mukomera nebazanye abantu b'NUP olw'okuuma emirembe Eddie Mezaya muve mu kulya engege obeera mulungu olya byannyanja Eddie Mezaya wagende wa Genosale ne bakuwa omulimu lwaki Eddie Mezaya totuula gwe mu Swidi yekka gwe n'akalaba Eddie Mezaya talina pulaani osiba makindye kuwuuta bigere oba ensi ekulemeredde Eddie Mezaya lwaki teweesibaamu omuguwa ne wetta kakati ku NUP ku kitebe ky'NUP wabadde ogenze kkolayo ki Eddie Mezaya lwaki mu provoking abantu twababadde akalulu Eddie Mezaya okimanyi Munyivu bazibu kati obululu bwalagawa Eddie Mezaya oliwe NRM government yo eri mu buyinza banna abe NRM babeera mu bifo bino wammanga kafe Javas mbasanga ku poteya sibanya timu emuke bali eyo bali mu kulya zegundi zikuzinizi oli ku papazi Mezaya wekoze ebintu sijja kusukkawo wano mweraba